Manya ndi Nanswaji Aziz yali kansala mu Mbale Municipal Council akaseera ke yakoma okubeerera municipality naye ndi omu ku bantu abaali mu lukiiko olwa council okumala ebbanga lya myaka 10 era ndi omu ku bantu abaali n'endowooza egamba tuwagire ekiteeso ekya municipality okubeera Mbale City nga tulina essuubi nti singa tugenda mu city bajeti yaffe n'ebigendererwa byaffe bijja kuba nti bikyuka okusinziira mu budget city zegifuna ne donations okuviira ddala mu bitongole ebitali bya gavumenti ebyensi yonna nga World Bank n'ebirala. Naye bukya city yalonkingibwa neteekebwa mu nteeko paka saawa zino wakirindi ekyali mu municipality kyali kisinga wakati obunaanizo bwagenda bweyongerako bugazibwa naye ate ensako ekyali static ate times nga bwempulira saawa zino bibi nnyo kubanga tosobola kuwa city enamba ogiwe $3 mu budget nti genda odaabirize enguudo ng'ate edda bwe twabeeramu nga municipality level nga tufuna akawumbi kamu ne $2 zisobole okudaabiriza enguudo za chorus eza chorus under Uganda Road Fund nga batuwa akawumbi kamu ne $2 omwaka makulu nti buli kwota baali batuwa $3 ze twali tufuna naye kati ku luno okwate kwota ogiwe $3 nsubira gavumenti awo weyandisinzidde okugamba nti twagenda mu kintu kye tutasobola era baleke ebibuga biddeyo nga bwe byali. Lwaki njogera bwe nti ebitundu byonna bye twakwata ne tubizza ne tubigatika mu city katugambe Bukonde ezaali sub county Lwaso Namabasa Namanyonyi Nakaroke byonna tebikyalabako ku gundi ku kyuma kye bayita tractor erime enguudo nga bwe zaali zirimibwa mu gundi mu kaseera bwe babeeredde mu gundi at the district local government. Enguudo nfunyo mu byalo ne gavumenti tetumangayo mubaka waayo oba mukozi waayo okuviira ddala ku ministry kulambuula w'ensalo we zikoma embeera gye zirimu kugamba tuli mu kintu kye tutategeera bwendaba ekyo kyetaagibwa nti Mbale bwejefuga city tulina bye tukozeeko nga muvubu twandigambye nti nga city kyetugezezaako ng'abantu naye of course challenge tukyalina nti funding osente zetuweebwa sizina kutuuka ku level gye wandigambye nti nga city kyetulina okufuna nekitukabuliza okubanga ebitundu bino ebyatweyongerako wana abantu basuubira tulina okubakolera enguudo okubanga tuzitamakinga bave mu ezo kwongera mu mazzi ag'emidumu kwongera ku nsaasaanya y'amasannyalaze kyamukisa munyi nti ebitundu ebyo bigenze bifuna Bukonde tuli kutwala y'amasannyalaze era olaba nti gundi zigenda Namabasa awataali nawe tuli kutwala umeme etwala n'amazzi nagwo tukitwala tugenda kusupplyinga. So challenges ze tulina kati ziba okwongerako n'amataba gano bwegaze ne goonoona enguudo bridges olaba nti zaayononeka ate nga akasente ke tuli okufuna okumaintaining enguudo gana katono nnyo. So kati abantu baffe abatuuze balowooza nti kintu kye twali tusuubira ate tukikola ki tetukifunamu naye ndowooza nti wetulaga kigenda kutereera gasaba gavumenti enateekamu ki amaanyi ago neemanya nti tulina okwongeramuko abantu babe nga baganyulwa okuba nti beeyunga ku city eno. Gavumenti yateekateeka kubeera nti eyawadinga ebibuga bino zino municipalities endala. Ekisookera ddala twali tutunuulira physical plan nti ebitundu ebyali annexed by now byali badde nga biina physical plan ng'ebya attached ku city. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.